Nze wemba sina message nga mpa bantu sente milioni zanga 5 ku last hour. Yendako. Nsobola zibalaga. Ku last hour. Message ogina ogindage ku katini. Nsobola kulaga nga nzibanja nga manje eza local government ezinze nali nsasudde. Ngozina abana busasulira. Nsasulira. Ngosasula mu kibiina kya NUP. Mu kibiina kya NUP. Ngosasula. Ziba zanguzi sebo esente zenguzi oziyisaamu ono nakubira. Ona lebo kino kye kiriwo. Ona lebo nengera bali within. Bitano tuli serious ku byetwogera. Nange ndi serious. Era nzibanya mbagamba mwenna buli gonna wasente yange. Kwegayirira gikono. Toto sente ziri meka? Milioni 5 ku last hour. Kugwe zali meka? Kugwe zange za 5 ezize za bitano zawayo okufuna tikiti. Okufuna ticket negana. Waziwani. Nsoka kansoke mbabanje. Nga tebaliko banange oboli awo nga nakuwa sente yange gwe nawa milioni 3 zilete. Gwe nawa milioni zilete. Gwe nawa milioni 2. Nkusaba sente zangu zije ne mwami Rova Nziranyaga wereza akakadde kange na ku meeting nga nenkuwa sente zange ezo. Bana ali manyija kukolera nsaba sente zange. Buli omukwata sente zange oziteke ku simu yange. Weziba zaita ku simu ziteke ku simu. Weziba tezaita ku simu njagala muziwereze. Mumpe sente zange because sente naffe tukola ki nkole. Ani bitano. Wakwata milioni 5 ku last hour. Ku last hour nga bagamba bitano kadi eriko sente. Buso kuwereza sente kunyigo kya NUP. Nga ba munda mbamanyi nze mbadde munda. Mbabadde munda nga mbamanyi ngera nazinsaba mwesiga. Za bisawo za message za bisawo za kino za kino. Kandabe ku message mungegamba you have sent a million weziti erinnya nze sijja dyogera. Oyinza obutasaba gundi naye kankulage ebanja. Awo nali nsasulira ba local government waliwo meya gwe nali ntereddeyo milioni 15. Ono yono gwe manyi yennyini. Nyini. Yono gwe manyi. Yo. Bampe sente zange. Ng'ovudde ku za ground ze twateekamu gye baatutuma ogenda okola ground. Ground etanywa amazzi ezo zo za poteya. Naye zino ze nabawa olwa card. Bakwate sente zange Butebi yansinga amaanyi era nasindikira Butebi message waba yegaana njiyina omwo musimu. Butebi tata waza ono ye gwe manyi gomanyi yennyini oyo namwa milioni 10 ndaba ku milioni 15 nali mubanja za meyo omu ne mugamba meyo oyo yakuwa milioni 5 mbadde nsobola zimusasula naye NUP njivuddemu nga sikakiddwa. Mulaba wanene nagamba kyamusukkako nange kyansukkako ayogera ye gwe manyi sijja muogera ne yomukubanene mwene sente zange mu bulungi nziteke mu kalulu kubanga gwe nesimbyeko ye buvuyo obusinga balinga banku yangamba Butebi akutaddeko sente ki nyingi kola bwoti ne bwoti amazima babikola lwa mukwano era sibanenya naye mumpe sente zange kubanga tebyagaana omusajja yansinga amaanyi naweereza Butebi message bakyalimu ne mugamba mukama wange onsinziza message entisiza nagamba Butebi mukama wange onsinziza amaanyi naye twerinde mu party 2 leta message tulabe obate ekyalimu ninga alaba firimu kati teriimu sente nga muyindika naye namusindika ne mugamba Butebi onsinziza amaanyi mu part 1 naye part 2 tugenda kwerumba kimafia era ndi mwetegefu okubeera mu kalulu kano ng'ekizibu kya Mitiya naye mwami Butebi ate nga ndi ku mutabani we kuba mutabani we wava mu race naye musajja oyo mugezi njagala okutangazaamu ensonga eno buli kalulu aleeta muwala we ne mutabani we kati muwala we ali ku independent owa NRM jukira ye yamuyisaawo bamuyita Nanzige owa NRM ye yamuyisaawo mu kamyufu era ye sponsor mpulira nti abeeramu n'omukono gwa sponsoring owa NRM ye yamuleeta owa NUP zake namweterayo namwefandingira kati nateekawo ne muwala we ayina omupiira yakutte mupiira muwala we ddala adda ku zaake yesimbye ku zaake ku mupiira wonna osinziira byonna byokola nkwaniriza nnyo olunaku olwaliwo ku mukutu guno gwa MS Media nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomoozebwa nkusaasidde ofiiriddwa olwaziza n'okusomoozebwa okulala so tuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nze Matiya Sekanjako nyina Honorable Fausta Bitano muna National Peasants Party bana byafuzi nga mukyuka mangu sinyo embera kunyigiriza ne kutukano n'okukyuka ebera mbera ssebo Bitano wajise soko buza abantu tutandika okwogera ebigambo
amanya n'eddoboozi nze Nalubega Foster Bitano MP adda ku Mityana municipality badde nkutegeeza sebo modulator nti abantu bavumye nnyo ebibiina ebirala abantu bavumye nnyo ddala omuti kaŋŋambe kandete embeera y'omuti omuti muvundu kyempulira mu muvundu okuva ku miralira paka waggulu naye omuntu wasalirawo n'agamba mu mbeera yonna kaŋŋende nkwate omuti aba ayina obulumi ate aba amaze okuzuula ekyama ekiri mu muti ate n'alekawo ekyama ekiri mu ki kuba aba ategedde nti bali beeyambudde batuusa ategedde buli kimu na buli kimu public byetayagala kumanya. Nze kinuma nnyo mu bulamu bwange tewali kinnuma ng'abantu okubeera nga tebamanyi bigenda mu maaso. Nemwe mulina bamanyiza mu bana byabufuzi mwe mubeera mu era y'ensonga lwaki tuli wano ku kamera abantu bamanyi amazima abantu tubategeeze tiki ekiri emabega wa buli kintu ekikolebwa. So kati was Mityana municipality ne wasooka kunoonya ka district namba walabye nga district ojja gisobola district nagenza okulaba nga emivuyo gya Mityana district itandikira municipality ate Katonda waba alonze omulanzi oba omununuzi asobola okugamba nedda nkusindise mu kitundu bwekiti obeere ng'otaasa abaana bange Bitano nasazeewo ne ngamba Bitano nedda Mityana district nene ate ekizibu kiri mu mutima gwa Mityana nti omuntu omufere omuntu ategerera NUP Mityana omuntu NUP gwekiririzaamu mu Mityana yowa NRM Mr. Butebi tata wa mubaka zake kitegeeza Butebi yasalawo bya NUP mu Mityana ekisinga okunnuma nti petitions nze nganze omuntu natwale wa Mr. Rovans petition esusemeka 5 nga mutegeeza obuzibu obuli Mityana naye nga yeefuula ti Mityana ngimanyi okukola ki okusinga ekizibu ekinene ennyo nti buli kimu kisalibwawo mu bbaale ye ya Emirates. Omwami watuuza meeting za NUP bwatuuza eza NRM ekiro watuuza eza NRM ekitegeeza decisions eza NRM eza NUP yazisalawo NUP yategeera amazima nasanga ekyanyamba we nagendera Mityana okwesimbawo nasanga petitions ziringa 20 nga zikulembera Mwami Mugisha ne team abakulembeze be Mityana nga bazitwala nga bakomplaininga ku nsonga ki yemu kati nze ngendo okutandika okukola petition okulaga obutali mu mativu obuli Mityana ng'oridi nga bangamba nedda Rovans yennyini byoyogera tubimanyi Butebi tumumanyi nikye twetaaga wandigenze wa president nga Lwanyaga bwagamba ngamba wandigenzeke wa president era ne mugamba mbadde nsaba munkolereko appointment ya president kuba Kyagulanyi tebamala gamukola ki gamusisinkana era okumuyitamu osasula oli n'ogenda n'omukola ki member wa NUP nga Bitano bwabadde alina okusooka okupeyinga sente eri abantu abanjawulo okulaba president we era oloza lwaki omwana ono muwala yavaayo n'agamba nali situukiriranga ku president kana omuwala bali bamitobo Olivia ono omuwala Olivia gwe basiba ennyo mu biseera ebyo olunaku olwo yavaayo nga musanyufu nnyo n'agamba badde sifunangako mukisa kwogera physically na mukisa ogwo okubeera nga njogera nani naye nga tava ku kitebe abeerawo buli lunaku ne ku gaali zonna abeerawo naye ng'eyo personal talk tagifunangako opportunity eyo kyenyinza okusaba nti era eba oteekamu kubanga wootateekamu tokola ki tomulaba olunaku lwe namusisinkana ng'amugamba sebo mukama wange nze okulopera ensonga ze Mityana ekizibu ekisooka Mwami Butebi nangamba Bitano Butebi mumanyi okusinga naawe kenyini nkumanya okusinga ki bwe weemanyi nengumiraawo nangamba ekyokubiri bitabo Butebi wa NUP konzenedda nangamba wabasi wa NUP tetuyina ngeri yakola ki wakumuyitamu muki wano naye kyoba omanya wandika written petition ogitwale wa Mr. Rovans Lwanyaga nga mpandiika ngenda wansi nga nkwata kalamu nga mpandiika ebbaluwa nga egenda kuki egenda muli mu budde bwa kaadi oba tebudde batuuka 1 year ago
ne tutuula ne mpandiika petition endala ne tweteesa abakulembeze b'Emityana naye n'abakulembeze 96 banzikirizaamu ngambagamba mumanyi eri petition erayika tebagiwulira katusabe tuwandiike nga tusaba ab'Emityana tusisinkanaani ekitebe kitusisinkane tukibuulire ebizibu bye tukola ki byetuyitamu nga tuwandiika nga bonna bateekako emikono ezo zonna petitions enjogerako nzirina ngambagamba tusaba batusisinkane petition nga bagisistampingako nga naye esirika egwa mu kabada zaabwe ng'esirika ng'eyokusatu nga ngiwandika nga bagamba bannange mwami Mutebi akola bwekiti ne bwekiti n'aba isi we bajja batuukira we sisuubira kufuna bwenkanya nga nayo ngiwandiika nayo nga ngitwala ng'olwo ne Rovans gwensisinkana nayo olina okumuwaayo amafuta naye nga naye ndooza webaddira ku kitebe kwenyini kitebe tekikuwa amafuta kujja kola mirimu omuteekeramu ng'akasiimo nti mukama wange nkuterekemu amafuta petition etambule nayo ng'ekola ki atambuze fayiro bwe aba yeewakana nze wino muyina n'essimu yange weeri nga naye agikola ki azisirikira tudda ku gwokusatu nga mugamba Mr. Rovans nkole ntya ng'omutwe wange ne mugamba nga ntandika ebyobufuzi najja ne nkusisinkana n'oŋŋamba gamba zima Mityana teri candidate aliyo yayokya neŋŋamba nambuulira nampa n'amasimu gonna agatandika naye nga buli w'omuwa petition yaziziika kubanga zituukira mu ofiisi ye eya secretary general jukira ye deputy ye secretary we ye secretary wa Lubongoya oba byonna byali mu katemba waabwe oba baalinga babikola babiraba nze naawe ogwasembayo ogwo ogw'abakansula nga kikiggwa nga ngamba bannamityana ekizibu tukitegedde n'ekitebe tekyagala tumiitinga bannamityana naye kyembakakasa nti Butebi talina waayita kubanga ffenna tuzze tumukola ki tumuloopa nga Butebi ekiri akuba meeting ng'agamba njagala nkuba obwana bwa 5 ne buli eyeekukuutiriza ku 5 with evidence mbirina nga ayogera mu ddoboozi lye n'agamba ne buli eyeekukuutirizanga ku 5 njagala mbakube mbafulumye Mityana buno obwakabaka bwange tewali wasobola 5 tasobola bukola ki buyingira bwakabaka bwe oba yabujjawa oba mwe bamuzaala nga ngenda ku kitebe nga ngamba Rovans omusajja yagenze yayogedde bwati ne bwati omuwala wune yabaddeyo nemuzanyira amaloboozi nangamba 5 guma Butebi talina wakuyita talina waayita tugenda kulonda omuntu omutuufu wayita wiiki 2 nga nange mbagumya abakansila nga nzirayo nga mbagamba nembaga batukoze ground batutuma ground gye nkunyumiza tenywa mazzi emyaka ebiri mu kusooka ground ogikola mu district namba ground tenywa mazzi manya ospendinze obukadde obususa mu 5 kyesejjako 5 mu kukola ground mu Mityana district wasipending ezisuka mu milioni 5 zewabalako sente ozijjawa ndi mukyala mukozi ndi director wa NGO bagita Massive for Life Africa nina amasomero ate nkola mu United Nations nina mu ekicuba kyenkolamu nega kati 5 ku mirimu egyo ebyobufuzi obweru byagazaaki obukulembeze gulinganga butume nti kuyitibwa eringa calling kati olina calling eyo oba owulira nti singa Katonda mpadde abantu nembakulembera subira nsobola okubagattako kinene impact okusinga sente zibanyingi saasira abalala ze nabalako ng'omuntu manya guno musaala taka musaala bagukuwadde nagwo n'oguyiwamu biki kwegamba biba bingi tusimbula kadi za LC3 zikomawo zifuluma Mityana nga yo district eyina ebifo abantu abamu tebanategera nnyo bya bufuzi twali tubizimbye buzimbi kati ngo abakulu ababaka bayina abantu abali unopposed bangi naye nga nange nina aba incumbents bangi kati saayagala kukola ntalo neŋŋamba abaabwe tubaleke tetubeesimbako okujjako oyo nga abadde si mukozi naye nga twateekawo dda naffe ki twasimba dda amakanda nga tutuuka ku kaada buli ewaali candidate nga awagira 5 teyafuna tiketi nkyogera nga sitya gwe ntya Katonda eyantonda
buli yali candidate nga minister mwalimu abambi abaana nga babadde ba minister ba mayor bebibuga ebyenjawulo mayor woto ba minister baabwe bonna ba minister mbitundu ebyenjawulo bonna baba ma ticket symbol okuba sibakozi nga butebi wa NRM yategerera NUP mu Mitiana nga butebi agamba nti buli yekukutiza ku bitano talina funa ki ticket regardless okuba nti bambi babadde bakozi wadde balina obusobozi olw'okubeera na bitano gwe musango ogwabamisa ticket ku NUP ekitegeeza nembuuza nengenda ku kite nina ne bu recording nga njogera nengenda ku kitebe nembagamba okuwagira bitano musango waliwo Mr. Kanabi natandika okuba amasimu nga waliwo n'ebifo mwebaze omuntu nga abadde talina mu byabufuzi olwokuba owabitana abadde opposite ne bamutuuzaawo ebyo byonna taata wazzaako yabisalawo butebi yasalawo NRM yasalirawo NUP mu Mitiana ate era yasalirawo ne NRM mu Mitiana bino mbyogera nga ntya Katonda eyantonda nembuuza nengenda ku kitebe nembabuuza bambi mwami Kanabi yali so concerned natandika okuba amasimu mu bitundu ebyenjawulo kuba bamuzaalayo ate gwe bali batadde kakiiko ka vetting natandika okuba amasimu abekireku emu ku emu kireku ani asinga amaanyi ko ne babagamba Javiira ate ono oyo bamulese bulesi ne bamutuuza ku Javiira olw'okuba Javiira awagira bitano najjako essimu nakuba endala nagamba nedda oyo bamugobye kubanga awagira ki bitano butebi nga bambi omusajja anotinga kadi wezaako mabambi nakyusa nagamba mugende buli kimu nkikyusiza akawungeezi zakankubira essimu kiro sawa 8 nengamba ankubiraka nga ndowooza bali mukukyusa buli mu candidate gwe bakyusiza ali kwalaali petition ze yazitabye petition ezakyuse addayo abagamba nedda kino kyekola ki Chemanyi alaika yaddangayo na bisabo bya sente. Esimu tewakwata. Sakwata nagira bakumacha ne musindiki aka message nkaina wano. Ne mugambo mubaka wakubye kiro wabadde ogamba ki teyanziramu. Naye chemanyi nakyo ekiseera yayina ekisawo kya sente kubaba EMC bali bayala. Ekisawo kya sente ng'akijjawa. Ate kitawe musajja mugagga anti akozesa sente nanti kye nagamye nti sente zina we zikoma. Ekyandese okwesimba kuzake kununula Mitiana nti omuntu osobola okukozesa sente naye sente tezigula mitima gy'abantu essaawa zino nino tegeeza banna Mitiana ekizibu kya Mitiana nakiki engeri gye tugenda okisolovinga mwe tuba twagala Mitiana empya ate Mitiana etuukiridde onakyo nyina akatambika nalaba ng'oyogera ng'ogamba nti olina gwe wabuuza oba Muganda balina gwe yabuuza owa isi ndowooza oba n'agamba nti awo yo bitano kadi kyali kiti ekintu ekyo ensonga twali tugenze Masaka ku nsonga z'aba Edi Mutwe nga bakyali Masaka ndowooza yeyo gundi eyasembayo okubeera nga bali Masaka mu kooti eyo nange naliwo Edi ng'agamba kayabula Edi muganda wo Edi si muganda wange just mukwano gwange omanyi nze bitano naye engeri gye mbadde nkozeemu ebintu byange ku NUP nga tewali atamanyi kuba mperera abaana ba foot soldiers 36 under my projects 36 mbaddewo tewali trip gye sigenzeeko mu president ali eno nga kyetaagisa okugenda ngenda at least bwe mba sigenze nga siri mu ggwanga mbadde nteeka ya artist nsindikeza amafuta oba natula nenenya neŋŋamba oba okwemaliramu ennyo obuweereza n'okulaga nti ndi committed kyekyalesa obuzibu kubanga bali abantu nakizudde bali tebaagala nnyo omuntu ali kwalaali bano aba NUP obadde kwalaali ddala abasinga babakubye kaadi ne baziwa bannabosa butebi abadde n'abantu be bana mu Mitiana district era bonna bafunye kaadi ne mutabani we wa kutaano mu MPs yes kati butebi engeri gyakolamu ebintu bye sigaana nti tampitanga ko yagenda okulaba nga Mitiana yakayonna yogera bitano n'atumiza abantu n'atandika obbagamba bitano manyi nti yanyiiga kuba nali yanyiigira kuba nange mbadde manyi tanjagala kubanga namuyisaamuko ku ggaali eggaali nje muyisaamu ntya nzirira ntegeka omupiira ennaama ewaffe gye banzaala ntegeka ennaama ku ssomero kwena St. Joseph nedda ku naama arasi nga ntegeka omupiira
nga Butebi asinze yagutegeka kukyalo ogwaliko omuvuyo omupiira gwategekebwa nga obuvubuka bwa Butebi bunkubira simanyi nti buvubuka bwe nga mugamba honorable tutegese omupiira wano ogwa Christmas Cup nga nakatandika okujja mu kalulu naye tubadde tusaba obeere gwe omugenyi omukulu otuweeyo embuzi otuweeyo emujoozi otuwe ekirabo kya namba 2 otuweeyo n'ente nembagamba ogwo omupiira mbanga nze agutegese olunaku olwo nina emipiira 4 kyenyinza okukola nsobola obbawe omujoozi nsobola obbawa n'emipiira egi ebiri bandyawo ng'akavubuka kankubira oluvannyuma lwa wayisitawo wiiki nga 2 ng'akangamba 5 ente gye watugamba nga togireeta ko nze nali nkugambyeko ku nte nategeka ogwo omupiira sigwanga oba toyagala nzigyako mu bategesi mu bantu boyise bagenyi bo naye nze kyenina nina ebintu ebi nina mujoozi na mupiira oba obikkiriza you let me know if you don't you also let me know kubanga nina gundi ebyampise nyingi sobola bitwala ewalala ennaama nina nze kyentegekeddeyo ekyange si gwe nti gwontegekedde nga kankubira nga one day before nga kangamba honorable tuweeyo emizindalo tulange nti gwe omupiira gwogukoze eki nga nkubira abaana bange abalina emizindalo gyange nga mbagamba mugende mumpeera omuvubuka bw'ati emizindalo nga bamutwalira mizindalo ng'atandika kulanga 5 omwana wammwe bamuzaala kuno tubadde tubayita ku mupiira omupiira abantu bajja bangi ndowooza baali ekitone nye 10 nga omuvubuka ateekawo akaguwa buli ayingira 1,000 sinza basabye nti honorable 5 abagambye talina ssente ez'akalulu mumuyambeko zino 10,000 lwa kumuyambako kukola ki abo bantu bazaake Butebi si zaake Butebi yategerera zaake era zaake tanoonya kalulu mitiyana ayinza okubeera tatawe yakanoonya ngajja nga bajjako abantu nga abantu mwana waffe katusasula 10,000 bazitutte we batuuka ngenda okuwulira bagamba singo tiimu y'abaana ba Butebi yegenda ozannya n'abaana b'ennaama ab'ekyuma ky'omwenge waliyo omwenge ogukolebwa yennaama bwe bagenda be batuuse ku final nga bankubira honorable ojjako nze ndi mu kkubo mba natera okutuuka nga omuvubuka nkubira muvubuka wa Butebi ti honorable tojja tufunye obuzibu omwana wange bamubbye omupiira ngusazizaamu naye ng'abantu yabaggyeko ssente kati abaana b'essingo essomero lya Butebi batandika okkuba abantu b'okukyala emiggo tibitaana asooka aleeta ebintu bakutte emizindalo gyange bagitutte ku LC mbu bitaana asooka asasule byonna bye yeetema tulyoke tumuddize emizindalo gye mbu yeetema kiri naye nga ku recordings zino ekyanyamba nina mukwano gwange kazini wange akola mu Airtel n'asooka nzigirayo amaloboozi gonna nga siteesangako na mwana nti kumuwa ebyo bintu yatubadde nga bakikola bakukyayisa abantu gyenzaalwa basooke bankube bo bennyini oba tuli wamu nga munnange omupiira nga bwana mukulu w'ennaama nga nkubira ngamba mwana wange kiri wano ku wano wegendereze kola bwoti ne bwoti sooka ofune w'oyimirira naye bakubya abantu emiggo abantu babagambye nti 5 centers tutte za kwenoonyeza kalulu ate bakoze n'ekirala n'emizindalo bagitutte bagiri ku poliisi naye naŋŋamba sooka olindeko nfune true information ya kino nfuneko omwana omugwe nkwata omulenzi yennyini ngenda kukugamba bwe yakwata omwana ng'agamba nedda Butebi ye yatugambye tukole bwe tuti ne bwe tuti nga father ngamba sooka olindeko okujja abantu bakole ki bakakane nga wasigalawo abantu ndowooza baalinga 200 nga nzija nga mbagamba bannange ekizibu ky'emitiyana Butebi nembaga wano tetwajja kutunda magendo twajja kukola ki najja kwesimbawo kubanga nga yo omuntu yalaba nti nze sasobola kunsuubula nze netegerera yalowooza kubanga ye kenyini yaŋŋamba mpadde emyezi 3 nga sikyali mu ground sente nga zimpeddeko n'atandika okusindikira akutega ono bakubbya 2 bakubbya 5 bakubbya miliyoni 10 ng'abasindika abatega naye nga tamanyi gw'aliko mulalamu era namugamba sebo nze gwoliko yasooka okwagala okupaswedingako gye ku ttiimu ye n'ogaana nagendayo naŋŋamba nze Butebi wensalawo mitiyana era akugambye ojje wano olunaku my first day of campaign akugambye ojje wano mutuufu naye nze bwe nsalawo kati nasazeewo nabbosi ayina akabina mweru ate atundika omwami Butebi
nze situla meeting na muntu ne simu recordinga webe eri political meeting era ne ka audio kaina yangamba mchala mweru atundika mweru aina kabina te serebu mbunewe mutuma abantu 100 abayimbi 50 gwe nali naye namugamba wotumya 50 abayimbi nabosa n'abaleeta bitana asobola oleeta 10 nagamba ni waba asobola baleta ono serebu nimugamba naye nsobola woba mukama wange bwogambye kangende mu ground chena asalawo nja kukkiriza muri mu meeting naye mutudde mu meeting naye my first day of campaign kati akamanyiro ke yandaga nga mwami Butebi nti tosobola toli mweru toyina kabina nalabanga those minor cases bikwataganira kuki bikwataganira wakubi ati kye nalaba nange kye nasinzirako nengamba bwebanga akalulu ka kunoonya na kabina nze kangende n'omumwa kuba ndi mukyala mwogezi mulungi nga munayingwa mu ground erula olunaku olwokubiri olwasooka namukube ne mugamba muzeeyi ground ngitandise nagamba sikuyinaako buzibu beera mu ground tunakwataganirayo mu maaso kati agenda olaba ground etandise oyitaba 5 kwe kukola akakaki akabadi era nze namukubanga nkimanyi nti nwanisa muki nwanisa muntu munene musajja mugagga asobola okukola kyonna kyakola kubanga manyi ne byasobola okukola ne byatasobola nange namusoma kubanga nali mukola ki mwetegekedde bamaze okumbuulira status ye n'okunsindikiranga abantu banzibe ssente bakubba batya kubanga byogera bifanagana n'ebya Paulo Nsubuga bino byembagamba ge mazima takusendingira director akugamba agenda ayinza okuleetera mbo oyo abere kale omuntu nakwesibako tayagala kukolera oyo abere AIDwo naye womulabira muba mu meeting nga tebye muteseza abikola ki abiweereze oli abifuna direct kati nga mwebuuza muffe kizibu ki ani oyo soli macheri information ngotega abantu nga bagenda bakumba kubanga mbadde mchala ndi mukachala mugezi nga at least ofuna omuntu nga apangisa okumpi ne Emirates buli ayingira yaba abalaba yo mulimu gwe guba gwakulaba ani agenze wabu tebikuba butebito muddirira nataku influencing musajja ali awo senga yasoma yandibadde wa tabu olaba mwitiana jefunziza jina mu ngalo kugambya asalirawo NRM nasalirawo NUP mu mitiyana bwekyagwa mbadde nkugamba ensonga ya kadi ezikadi zaffe za NUP mbadde obadde okyanyumiza wano ku kooti wano onyumiza Eddie ayogera nani ne Kayabula nga Eddie angamba soko oveewo 5 tufune information entuufu okuva mu Kayabula nga kazini wange asigalawo tebamumanyi nga Eddie agamba kadi ya 5 atubeereddewo singa mbadde bweru mbadde nja kulwana kubanga 5 ye muntu abaddewo from day 1 nga Kayabula agamba 5 sijja kulimba no wiki 2 zezibulayo kadi zikole zifulume sijja kulimba kadi ya 5 eriko sente nyingi 5 tayina wajiyita you can imagine a political party kadi za sente siza ground ngabe bayogera sijja kulimba nze wemba sina message nga mpa bantu sente milioni zanga 5 mu mukaga ku last hour Yendako nsobola zibalaga ku last hour message ojina ojindage ku katini nsobola okulaga nga nzibanja nga manje eza local government ezinze nali nsasudde ngozi ndaba na busasulira ngosasula mu kibiina kya NUP ngosasula zika zanguzi sebo esente zenguzi ozisamu ono nakubira ona lebo kino kye kiriwo ona lebo nayingera bali within bitano tuli serious ku byetwogera nange ndi serious era nzibanya mbagamba mwe nabuli gwe nawa sente yange kwegayiride jikoni toto sente zirimeka milioni 5 mukaga ku last hour kugwe zali meka zange za 5 mukaga ezize za 5 zawayo okufuna tiketi negana waziwani nsoka kansoke mbabanje nga tebaliko banange oba oli awo nga nakuwa sente yange gwe nawa milioni 3 zilete gwe nawa 2 zilete gwe nawa milioni 2 nkusaba sente zangu zije ne mwami Rovanziranyaga wereza akakadde kange na ku meeting ne nkuwa sente zange ezo bana ali manyija kukolera nsaba sente zange buli omukwata sente zange oziteke ku simu yange weziba zaita ku simu ziteke ku simu weziba tezaita ku simu njagala muziwereze mumpe sente zange because sente naffe tukola ki nkole and bitano wakwata milioni 5 mukaga ku last hour nga bagamba 5 kadi eriko sente busoko wereza sente tunyigo nga ba munda mbamanyi nze mbadde mu munda
mbabadde munda ngamba amanyi ngera nazinsaba mwesiga za bisawo za message za bisawo za kino kandabe ku message munge gamba you have sent a million bweziti erinnya nze sijja dyogera oyinza obutasaba gundi naye kankulage ebanja awo nali nsasulira ba local government waliwo meya gwe nali ntereddeyo milioni 15 ono yono gwe manyi yenyini nyini yono gwe manyi yoyo bampe sente zange ng'ovudde ku za ground ze twateekamu gye baatutuma ogenda okukola ground ground etanywa amazzi ezo zo za poteya naye zino ze nabawa olwa kaadi bakwate sente zange Butebi yansinga amaanyi era nasindikira Butebi message waba yegaana njiyina omwo musimu Butebi tata wazza ono ye gwe manyi gwomanyi yennyini oyo namuwa milioni 10 ndaba ku milioni 15 nali mubanja za meyo omu ne mugamba meyo oyo yakuwa milioni 5 mbadde nsobola zimusasula naye NUP njivuddemu nga sikakiddwa mulaba wanene nagamba kyamusukkako nange kyansukkako ayogera ye gwe manyi sijja muwogera naye yomukubanene sente zange mu bulungi nziteeke mu kalulu kubanga gwe nesimbyeko ye buvuyo obusinga balinga bankubira ngamba Butebi akutaddeko sente ki nyingi kola bwoti ne bwoti amazima babikola lwa mukwano era sibanenya naye mumpe sente zange kubanga tebyagaana omusajja yansinga amaanyi naweereza Butebi message bakyalimu mukama wange onsinziza message entisiza nagamba Butebi mukama wange onsinziza amaanyi naye twerinde mu party 2 leta message tulabe obate ekyalimu ninga alaba firimu kati teriimu sente nga muyibonye naye namusindika ne mugamba Butebi onsinziza amaanyi mu part 1 naye part 2 tugenda kwerumba kimafia era ndi mwetegefu okubeera mu kalulu kano ng'ekizibu kya Mityana ye mwami Butebi ate nga ndi ku mutabani we kuba mutabani we wava mu race naye musajja oyo mugezi njagala okutangazaamu ensonga eno buli kalulu aleeta muwala we ne mutabani we kati muwala we ali ku independent owa NRM jukira ye yamuyisaawo bamuyita Nanzige owa NRM ye yamuyisaawo mu kamyufu era ye sponsor mpulira nti abeeramu n'omukono gwa sponsoring owa NRM ye yamuleeta owa NUP zake namweterayo namwefandingira kati nateekawo ne muwala we ayina omupiira yakutte mupiira muwala we ddala adda ku zaake yesimbye ku zaake ku mupiira kubanga yakitegedde nti bitaano abantu bajja kujja bagamba nti tuwa bitaano akalulu kubanga bitaano ye mukazi wa independent aliko owa atali wa NUP kati bajja kubeera nga bawubibwa bawa omupiira muwala we meaning nti byonna babikola ki ate njagala okulabula abantu nsaba nzikirize ndabula abantu fe aba NUP batutadde nnyo ku bunkenke nti bw'oba ovudde mu kibiina ababadde aba NUP si kyali wa NUP bw'oba ovudde mu kibiina simanyi musango ng'ate bo bennyini bakwata kadi ne bazeewa ne bazeegabira okitegeera beegabira kasita obanga obadde oyina akakwate ku nsonga ziri kati neŋŋamba nze bitaano nvuddemu sikatiddwa kaŋŋambe nga kankugereze ngambadde ku kanso LC5 nze bitaano njagala evidence eveeyo nti bitaano nina sente y'omuntu gye nalindidde etali mu mateeka naye mukawedde okuwa ku ya kanso eno obadde wano ku State Hall okuwa ku State Hall ne kakati nateekamu era milioni 7 milioni 7 nazikwata nenzigaba ofuna kadi yange ya LC5 era wateeka milioni 7 era nateekamu 7 ate zo naziwasembayo naye nga ne beef era nateekamu so tewaliwo ezo zo ze nateekamu nazikozesezera zadde bitaano olinga ngamba nti tewali afuna tikiti ya NUP nga tadde mukana tewali ab'ebisima nga tewaliwo akutereddeko sente waliwo ab'ebisima naye nze kyenjogera with evident nateekamu ne ku 5 nateekamu eno message jonda be oyo omukuba nene wamuwa kashi zali za kisawo kashi waba yewakana twa meeting era na mu recording nze si meeting eri political nga si recording mwa meeting no mu recording ne mu recording bulungi nnyo nga mukwasa sente ne meeting zonna ze twalimu na zi recording nga kuba twali tukomye milioni 2 nangamba kola 3 kweza 3 nga zali za ba local councillors oyina boyagala bafune tikiti abantu bange nga muina sente byenjogera siti amwenti akatonde yantunda wiba bifu bajje banvunaane kati shemanyi bagenda kuddeeyo kubanga bagezi
bagenda ne bagamba abo boogera kubanga babakola kiwe bati abo banyampi naye teri munyampi muntu afubutukayo ng'ayogera amazima because waliwo omuntu philosophy yagamba nti if you keep quiet you die if you talk you do what you die. Baana bangi besides waliwo abaana ab'obuwala nze bemanyiiko nga babateekanga ne muki nga bamalanga bakozesa oba toyina ssente ng'ogenda owaayo bibyo owaayo bibyo kufuna ate waliwo n'abaabiwaayo ne batakola ki ne batabawa ng'abo bennyininyini simbu nno kaŋŋambe lubongo yambu yakikola ne bano ababadiridde ababali close oli ajja n'akukwana n'akugamba nze nja kutuusa ewali nja kukukolera kino bwe kiti ne bwe kiti abaana abo bali heart okumanya nga bantu bannange singa nze nagamba before nga kadi zifulumye nagamba am okay singa NUP yajja libagamba 5 before 5 twagenda okwakusindikayo nga tulabanga okola ki ojja sobola naye kati wali wazze akusinga amaanyi era ensonga bwesi nze ndi mukyala ali obedient nandibadde kadi nali nvaamu before naye bakulaga nti ne ku last moment okumanya bali abasajja babbi bankubira essimu ne baŋŋamba lawyer batugambye gwogenda okwasaganya omusango gwa buwembo no owakunga mobilizer gwe bakwatira emitiyana nga bankubira ani akubira lawyer wa NUP nga bangamba SJ agambye 5 ogenda kwasaganya omusango ki gwa buwembo kitegeeza teeka mu kasente nga gundi aŋŋamba buwembo nga gundi lawyer aŋŋamba tukose luzungu oba ebyamakooti obimanyi ne mbagamba nedda abantu bano campaign zituuse betaaga okuvaayo era ndowooza walaba buwembo we yavaayo mukomera yanneebaza bambi yakwebaza yanneebaza era appreciated kye nagamba nti singa balaba nti sisaanidde kuba bubaka bandiŋŋambye before ate bangamba 5 tosaanidde gumiikirizaako my age I'm still young ndaba nange nkyali mwana muto nandibadde so obedient nentuula okiraba naye bakuleka no spendinga ne sente zo ku last hour how much did I spend that day ongambe mu ground ze wabalako ziri milioni 5 mu ground 2 years wano ku last 5 kukweweka kunzenzeka zagenda era nzibanja mu percent zange kati obanja ziri 5 zonna buli gwe nawa sente kuba sakozesa muntu omu ng'otegeeno n'otogoline mbaga bwe watega onaona tewali wafuna tewali wadde kansula n'omu eyalinga wagira 5 oli omusajja ateekamu sente nyingi kubanga yagamba with evidence ng'ate abakulu nzibawa ekinnuma nti buli kimu baali bakimanyi ne buli move gye nalinga nkola balinga bagimanyi nga njibategeeza either mbuwandiike oba nga mbakubira amasimu because nalinga ndibwa kwegamba nga munda natuuka mudda wali wamu because road councillor era ze nagamba 5 lwaki omululu mungi bamwado wa road councillor lwaki tasigalawo wennyini wali bandiŋŋambye kubanga bamu babagamba bebali baagaliza be bakuyita okutwala emitiyana nze yagendayo neneyanjula ne bagamba genda lumba ground ne baŋŋamba lumba ground genda ogirumbe kubanga tugenda kusinziira ku ground bwe nkugambye nti waliwo unfairness ekisooka omuntu gwe kale sigamba kunze nandigambye ku bakansulazi aba local government buli basinziiranga ku buli awagira 5 teri waayina kukola ki we wabanga si kituufu muli bannamawulire mugende ku ground y'emitiyana mulabe eyogera ki nyina omusajja w'emitiyana omulala gwe nalaba gwe bajjako kaadi bagimuwa bamuyita kintu Fred the following list the final list nefuluma ate nga era taliiko njagala okutegeeza bannayuganda nti twazanya akabadi ako kubanga twalaba nti Butebi atususseeko nenkubira abantu b'Emityana South nembagamba tulabiseeko ku mwami Butebi ono kintu tebamuzaala Mityana South wa Mityana North kali akalulu yeesimba mu Mityana ki North kati Butebi amugamba Mityana North tulinayo Bishop Tomusange nedda tulinayo Isaac Tomusange omusomesa kati Mityana South yenkalu ate gundi yayokya ani lumu ngagamba kintu gwedda wali omanyi yabagaba byonna era mu report emu gye nawandiika byalimu mwami Butebi ayina gundi Mityana South Mityana North ayinayo gundi Mityana East ayinayo gundi mu Busujju ayinayo gundi Karanga yekayo yabalemerera kubanga yali munda ate naye yali ate naye sente azina ate yali tatudde naye era Butebi yali amutaddeko omuntu yali amutaddeko omuntu
kati bwe bamala okuwa kintu tikiti ogamba mukola mutya tukola akabadi tuteekamu abantu balabise Butebi bagambe ffe tetumwagala naye era gamba mazima teyali mwana waamu ate nga yali azzeemu bujo lwa influence ya Butebi ng'atuuka nga president atuuka Mwami Kyagulanyi ng'abantu batandika bye twaseetinze teyakabuuka nga bagamba twagala Nalooga ndina evidence nziina ne callings baba basobola okuzitapinga nga njogera ku nsonga eyo nga tuteeseganya nze nsobola ozesabira mu Airtel kubanga ninamu akolamu ate kazini wange bwemumaliriza tumala nga ndowooza bagamba zaake nno wakozeemu ensobi naye nga gamba zima ensobi yali ntuufu baali bagikoledde ddala nga Butebi the next day okumanya oli omusajja mugezi ng'akubira bano ng'abagamba tugende mu hotelo wane Mengo tumitinge baba bali awo so bukamera twabuteze dda Mwami Butebi bwakiri nene yatenga kuli mwangu anti kati nze ndi mukyala mmanyi dudde mbyobufuzi from university LC3 counselor LC5 ngambikola ki nga tumutega microphone wansi bamutega microphone wansi ng'abagamba mu meeting mujjeewo amasimu agamba Bannalwoga bajjewo amasimu nga bagajjawo so alina omuzindaalo ogumuzizise wansi ngambagamba temukyalina kyemuzza ekiyamba kadi yammwe efuna bujulizi nti Butebi akola ki akirimu emabega ng'abaana abaali batudde abasookawo mu hotelo nga batuula nga babakwata bu video nga babukwasa magezi nga Butebi atuuka nga ne bali batudde Butebi ali mu ddiiru ya mwana wa NUP naye nga ye wa NRM mwakirabye ekyaguddewo bakulu nsabayo miliyoni 7 okubaddiza kadi ko omukyala n'agamba omwami wooli n'abagamba nedda tuspendinze nnyo mu kalulu akalulu nammwe mukamanyi katukamudde tujja kola miliyoni 5 ng'abagamba nedda miliyoni 35 za zaake agenda okuggusa omulimu paka wa mukulu miliyoni 35 za kuwaki za kuwona abadde mu kadi kintu nga Butebi yennyini yayogera bu miliyoni 35 za kintu miliyoni 35 zani with evidence mbiyina ngenda bikulekera obindekera nemjabeera nabyo tulina okwanika mwami newona bato bitadde nze ngenda bita bitano kubanga ge mazima tata wazaka agamba Bannalwoga aba NUP wa NRM miliyoni 7 zenjagala kali njije ku kintu njiwe Nalwoga naye nga weebuuza agimuwangaani meaning waliwo obuzibu obuli mu NUP kati ekyo kimubaddemu bakiyita batya kibiina kya byabufuzi simanyi ate bwe nalabye obufaananyi bw'omukulu SG nennyongera nempulira nga obale tokulabanga kyogamba mbadde nga mbulaba nga mbuyisaako amaaso era Abaganda tulabye era nendabula abasigaddeyo ng'oli Muganda kubanga ate ekyannuma njagala besides that omubaka gwe baali bawadde ekyannuma kundiplacinga n'omuntu wa senior 4 Nabbosa kale okureplacinga no ne bwatandibadde nze nandikiriza baffe n'ababadde ne bwe batandigiwadde Joyce nandikipinze mu ground nandigambye Joyce ekisanja ekyokubiri kyekibulayo ekyokusatu we bandigiwadde wabaddewo speaker tubaddeko ne speaker w'eggombo Narweiso nandigambye Narweiso bamuwadde kadi olw'okuba ki speaker ne Nabbosa nkunyumiza no incidence ya Narweiso bw'oli mukyazaako wana alikabira amaziga ga Butebi Narweiso namukyazaako ku TV omulundi gumu tetuddangamu kulabagana naye twogerezeganya ku WhatsApp njagala akubuulire Butebi amuvaamu atya era nange Butebi yakinyumiza ye kenyini n'agamba nti yagenda okulaba Nabbosa yali amutadde ku gundi ku Mityana Busujju ewa Karwanga kati gundi Narweiso nga gwe yateekawo kubanga baagala teyasasula ssente za Butebi eza buli mwezi zalina obbajjako baagala nani ne Munyarwanda wa Kabaka Mugisha balina okubeera nga buli mwezi baripotinga ssente tebaziripotinga n'abateekako abantu ababesimbyeko kati mu mbeera eyo Narweiso amuteeka ku district amugamba agenda ku kitebe we reporting emizannyo egirala gyange kati oba waafunawo obutakkanya ki naddira Narweiso ng'ayise first meeting ye eya campaign yotongeza campaign nga mubaka wa parliament omukyala wa district ate mu eyo meeting mwe yafunira Nabbosa
n'agamba na Raiso n'akubira na Raiso n'amugamba na Raiso totawana kujja meeting gisazizamu so abakulembeze bonna be yayise na Raiso mwe bagendo tuza na bossa mbwasimi na bossa serebo wakabino omweru na Raiso namuleka na Raiso ne bamubetale era na Raiso ayinza okugamba ekintu kimu nakowa akabala ako meaning nti omusubuzi wali agenda nabigenda agenda ne wafunira oba yakizula nga na Raiso mugezi nnyo ekyo na Raiso okwera speaker si kyangu sebo kyangu zende ekisinga okunuma ate ngenda kusaba Katonda wange abantu abo baswale kubanga twabadde mu vetting nasabye actually aba electoral commission naba wano mukugana okuwandiisa omubaka gwe bawaddeyo ogutali musango kubanga NUP ya choose nzo wakabino mu chaka yabadde priority yabwe sikinako buzibu nze nakkirize na admit nze it was not fair nengamba nti omuntu omugezi you move on kuba bayinza okugamba guminkirizaako ne bakola ebyamusiri kituufu musiri naye ali ku muti meetings ez'enjawulo naye omuntu waatuukira ogenda muti bana abaganda laddo enzo mukubirayo njagala okubulira wenna nabadde nzikiriza nve mu byobufuzi mu bulungi nga omukyala gwe bawadde obubaka wa parliament agenda ku Baba TV ng'omuvubuka wa Baba ngamba kyazizza mutamuwalawo wano gwe bawadde kadi naye mufu nnyo sirabangako omuntu mufunga oli nga amawulire gakola ki gakuba nga nsubira buli omu gw'okubina mugamba bannaye mu bakulu bannaye mukirabye bitaana ebintu by'emityana biveeko bitaana ebintu by'emityana biveeko abakulu bennyini bali basatu mwami Ssenyonyi ne wabeerawo Katana Bassenyonyi Basekezi Katana ne Rubongoya abantu abo basatu bwe natuuse ne ŋŋamba abantu abo abantu babi ate abantu si baffe abantu babi abantu si baffe Basekezi Bisekezi wenalabye information ne background undie nenzikiriza nti NUP yawambi kitegeze ekintu kyemwayingira mutu twakitegeera era nejjusa wajjusa oyingira mu NUP yakufula lodi kansala nejjusa nandisigadde mu Jema kuba ne Jema era yampa opportunities pose mu Jema wafukira kansala LC3 ne ku university Gunjema yanteeka mu sente ekyokubiri bakwado balodi kansala toba nyingira be bali naira na kisasulira pozi wasasula yakasente wamma wasasula yakasente tebyali kwalaali ekyokubiri Rubongoya nendaba history we wow but past always past ekuyigiriza future omuntu atadependingira ku past tasobola kola ki tasobola determininga future ya muntu history ayino kubeerawo history wa mwami Rubongoya nengeri gye yabadde yeeyisaamu ku kitebe nengeri gye yeetwalamu nga kabaka nengeri gye bamutwalamu nga kabaka nendaba history we ne mwami Museveni bwati wano nga bali ku lusegere bali bati neŋŋamba siina nsonga lwaki osigalayo kubanga ne musiri bamaze dde omukola ki badidde ne waliwo n'omuvubuka gwe bataddeko Nyanzi Lois Emboga I know Lois in person nalita bodeko naye ko tripuze Lois background ye ne Lois ebintu bye yakolera NUP bandi badde bamuwa ekifu kyogamba NUP tebasiima be NUP bagoba baganda bakuba baganda abali credible Nalubega abo banamboze era mbalabula namboze ngayogeza maanyi muwanga kivumbi bamuwanga kivumbi mwemalemu mpola kuba mwe bali ku list eddako kitegeze ekintu basose ne bayiwa abasooka basooka ne bayiwa lutwe yasooka ne bayiwa eyokubiri eyokusatu mwena muba mugwamu research gwe nakoze n'amasimu ge mwakubye Rubongoya ge mwakubye Katana ge mwakubye secretary bakubirani jeno bakubira buli munna mawulire yabadde atembete ekintu timuve mu nsonga z'emityana ve mu nsonga z'emityana bakubira bali bana mawulire b'emityana nga bakubira abantu ab'enjawulo banna mawulire ab'enjawulo ate waliwo be bakubira nga tuli wano nga bwe tutudde wano nga utukoze kati bafuna intero ntikujja ku interview nga wendi omusajja n'abamugamba omulenzi abalenzi saagala kuddamu kubalaba nga mupostinga nga baliko basatu president bamugattako n'agaana njagala bagamba ebintu bino sityamu ntya Katonda with evidence nabiraba kate naliwo awe nawanikira neŋŋamba olaba abantu tebagendera ku mazima na bwenkanya n'amaanyi g'abantu gabalemedduza okukkiriza tumaliriza nga tugenze mu kuwewandiisa
tugenze mu kwewandiisa nga electoral commission bankubira kuba baali bafuuse bakwano bange nali nkoze gun strategies buli wamu 5 wanditegese empapula nno ekiri wano omuwala olowooza yasoma konzi ate buzibu ki ayina baluwa ya senior 4 certificate ayina ne ka certificate mbuka journalism but remember 3 days to the release of the results omwana yali atambula n'oyo omuwala ya releasinga information agamba omuwala oyo sijja mwogera linnya ebitabo bye bitankana n'okusoma kwe twagenze certificate eyo twagiguze buguzi ku Maltech ate nga mbimanyi my sister ina ka institute byonna byogera evidence uwere ebyo bigundi kubanga eno program birina evidence ngenda kakuweereza akakatambika Munyarwanda wa Bobby muganda wange ayina institute ebyo omuntu okugenda n'agula gundi empapula zonna batuziyita zedi fenga ffe ababibamanyi omuntu abate yasoma naye n'agula ki empapula kati bwe twalaba reasoning ye ku TV nowa electoral commission kubanga obo gwesimbyewo obulamu obufuka public ne academic documents zina kubeera public gundi document omusajja nga ngamba omwana ayina certificate ate teyazitwala mu electoral commission 2 months before okubeera nga zibeera ki certified baza approving nti no bya equivalent kuba ebintu bya equivalent bina process nga ngamba wetegeke kwate tugenda mu nominating akakakwakulizo teyakakola ki teyakatuukiriza nizamne mukubire ekiki tayina senior 6 yaina equivalent certificate nangamba kituufu ndi wano bwe wati ne bwe wati ate nzabirina empapula zenzazirina ngankubira lwanyaga oyo Alex mulabi we mutuswaziza yakubira we simu straight ngakubira bali bagende bamuyambeko essimu gye yava eyawandisa nabosa ngakakulizo takatuukiriza yali from above Chikaza kintu kye mwayingira temwakitegeera nempanikira ddala neŋŋamba bitaane wannyo waawo kubanga ekyasinga ekikuwa essuubi kyokka nanoonyezaawo ekibiina ku bibiina byonna ebibadde bimpo bikusesedde bikukola ki bikusendasenda okuyingira kubaga amazima oba obadde w'amaanyi buli kibiina kikutuukirira FDC ekutuukirira DP ekutuukirira aba DF bantuukirira aba PEN bantuukirira nendoza DF yo yali ekuwaneka ssente bagamba DF yo yagabira ddala kyemmanyi bali bayambako nomination bamusirikide DF yabawa ssente sabitegeera nnyo saagala kwogerera balala kwanze bansuubiza nomination fee yaabwe ne FDC yansuubiza nomination fee ne DP yansuubiza nomination fee so sisuubira nakwatirawo essimu neŋŋamba 5 nina okwetereza mangu nogenda mu PEN neŋŋamba PEN ekintwala mu PEN mwana w'Emitiyana nsobola okugamba okusinziira ku ekyo neŋŋamba ono w'Emitiyana wesazeewo okola ki nye naye yava mu NRM yava ku NRM naye teyali ku lusegere nga Lubongoya kubanga osobola tubadde mu NUP nga bagamba ow'ennaku 2 n'ow'emyaka 4 bwenna mubeera ku level y'emu kyova olaba aba NRM abakyuka nga wiiki 3 bafuna nnyo position ez'amaanyi kubanga baba bateeka ku level wiiki 2 n'ow'ennaku 2 wenkana neyamala mu kibiina emyaka 5 emabega kati oli waba yava mu NRM omanyi naye alabika yanoonya opportunities yalaba ekikati oli ku PEN nasazeewo nzije ku PEN ate nenva ku district nenzija Numbani olwanagane ne Butebi ng'ekigendererwa kyakumuggyako Bwakabaka nti Mitiyana si yajjajjaawe wonna wabadde osinzira weerabira kumpa vidiyo ezo sajja nga saba miliyoni 7 nezeetaagisa mbeere nazo sijja zita nenja beera nazo sikuyinaako obuzibu tezirina makulu oba ozitadde gwe teweerabira ojja zimpa mbeere nazo nebemanja bakole ki nebobanja basasule muteeka sente nyingi mu ebyobufuzi bwebityo ebyobufuzi bwebityo bannaye wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba ne 5 tugenda kukoma wano Lord Kansala ate ng'alamuza kifo kya mubaka owa Mityana municipality mu district ey'Emityana yaliwo NUP nze Matiya Sekanja kusijja kwongerezaako bingi akuumata kumira mpeera awangale nnyo Ssaabasajja Kabaka